Essula ey'okubiri. Awo olwatuuka mu nnaku ezo etteeka ne liva eri Kayisaali Agusito ab'ensi zonna okuwandiikibwa. Okwo kwe kuwandiikibwa okwasooka okubaawo Kuleniyo bwe yali nga y'afuga Obusuuli. Bonna ne bagenda okwewandiika buli muntu mu kibuga kyabo. Ne Yusufu n'ava e Nazaaleesi mu kibuga eky'e Ggaliraaya n'alinnya e Buyudaaya okugenda mu kibuga kya Dawudi ekiyitibwa Besirekemu, kubanga yali wa mu nnyumba era wa mu kika kya Dawudi, yeewandiike ne Maliyamu gwe yali ayogereza ng'ali lubuto. Awo olwatuuka baali bali eyo, ennaku ze ez'okuzaala ne zituuka. N'azaala omwana w'omubereberye, n'amubikka mu ngoye ez'obwana obuwere, n'amuzazika mu kisibo, kubanga tebaalaba bbanga mu kisulo ky'abagenyi. Waaliwo abasumba mu nsi eyo abaatuulanga ku ttale nga bakuuma ekisibo kyabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we baali, n'ekitiibwa kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasamasa, ne batya nnyo. Malayika n'abagamba nti, "Temutya, kubanga laba mbaleetera ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna. Kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. Kano ke kabonero gye muli. Munaalaba omwana omuwere ng'abikkiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere, ng'azazikiddwa mu kisibo." Awo amangu ago waaliwo ne malayika oyo bangi ab'omu ggye ery'omu ggulu nga batendereza Katonda nga bagamba nti, "Ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo, ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimibwa." Awo olwatuuka bamalayika bwe baava gye baali okugenda mu ggulu, abasumba ne bagambagana nti, "Kale tugende e Besirekemu tulabe ekigambo kino ekibaddeyo Mukama ky'atutegeezezza." Ne bajja mangu ne balaba Maliyamu ne Yusufu n'omwana omuwere ng'azazikiddwa mu kisibo. Awo bwe baalaba ne bategeeza ekigambo kye baabuulirwa ku mwana oyo. Bonna abaawulira ne beewuunya ebyo abasumba bye baababuulira. Naye Maliyamu ne yeekuumanga ebigambo ebyo byonna ng'abirowooza mu mutima gwe. Awo abasumba ne baddayo nga bagulumiza nga batendereza Katonda olw'ebigambo byonna bye baawulira, bye baalaba nga bwe baabuulirwa. Awo ennaku 8 bwe zaatuuka ez'okumukomoleramu, n'atuumibwa erinnya lye Yesu, liri eryayogerwa malayika nga tannaba kuba mu lubuto. Awo ennaku bwe zaatuuka ez'okulongooka kwabwe ng'amateeka ga Musa bwe gali, ne bamutwala ne bamwambusa e Yerusaalemi okumwanjulira Mukama, nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Mukama nti buli kisajja ekiggulanda kinaayitibwanga kitukuvu eri Mukama, n'okuwaayo ssaddaaka nga bwe kyayogera mu mateeka ga Mukama, bukaamukuukulu 2 oba obuyibo obuto 2. Era laba, waaliwo omuntu mu Yerusaalemi erinnya lye Simyoni. Omuntu oyo yali mutuukirivu era atya Katonda, ng'alindirira okusanyusibwa kwa Isirayiri, era Omwoyo Omutukuvu yali ku ye. Oyo yabikkulirwa Omwoyo Omutukuvu nti taliraba kufa nga tannalaba ku Kristo wa Mukama. N'ajjira mu mwoyo mu yeekaalu, abakadde be bwe baayingiza omwana Yesu okumukola nga bw'eri empisa y'amateeka. Awo ye n'amukwata mu mikono gye ne yeebaza Katonda n'agamba nti, "Mukama wange, kaakano osiibula omuddu wo emirembe ng'ekigambo kyo bwe kyali, kubanga amaaso gange galabye obulokozi bwo bwe wateekateeka mu maaso g'abantu bonna, okuba omusana ogw'okumulisa amawanga n'okuba ekitiibwa ky'abantu bo Isirayiri." Kitaawe ne nnyina ne beewuunya ng'ebigambo ebyo ebyamwogerwako. Awo Simyoni n'abasabira omukisa, n'agamba Maliyamu nnyina nti, "Laba, ono ateekeddwawo bangi mu Isirayiri bagwenga bayimirirenga n'okuba akabonero akavumibwa. Era ggwe ekitala kiri kufumita mu mmeeme, ebirowoozo eby'emitima emingi biryoke bibikkulwe." Awo waaliwo Anna nnabbi omukazi, omuwala wa Fanweri ow'omu kika kya Aseri. Yali yakamala emyaka mingi, yabeera ne bba emyaka 7 okuva mu buto bwe, naye yali nnamwandu nga yakamala emyaka 84. Ataavanga mu yeekaalu ng'asinza n'okusiibanga n'okwegayiriranga ekiro n'emisana. Oyo bwe yajja mu kiseera ekyo ne yeebaza Katonda n'abuulira ebigambo bye eri bonna abaali balindirira okununulibwa kwa Yerusaalemi. Awo bwe baamala okutuukiriza byonna ebiri mu mateeka ga Mukama, ne baddayo e Ggaliraaya mu kibuga ky'ewaabwe e Nazaaleesi. Awo omwana n'akula
n'ayongerwako amaanyi, n'ajjuzibwa amagezi, ekisa kya Katonda ne kibanga ku ye. Abo bakadde be baagendanga e Yerusaalemi buli mwaka ku mbaga ey'Okuyitako. Awo yali akamala emyaka 12 ne bayambuka nga bw'eri empisa y'embaga. Awo bwe baatuusa ennaku zaabwe baali nga baddayo, omwana oyo Yesu n'asigala mu Yerusaalemi ne bakadde be ne batamanya. Naye bwe baalowooza ng'ali mu kisinde kyabwe, ne batambula olugendo lwa lunaku lumu, ne bamunoonya mu baganda baabwe ne mu mikwano gyabwe. Bwe bataamulaba ne baddayo e Yerusaalemi nga bamunoonya. Awo lwatuuka bwe waayitawo ennaku 3 ne bamusanga mu yeekaalu ng'atudde wakati mu bayigiriza, ng'abawuliriza, ng'ababuuza. Bonna abaamuwulira ne bawuniikirira olw'amagezi ge n'okuddamu kwe. Awo bwe baamulaba ne basamaalirira. Nnyina n'amugamba nti, "Mwana wange, kiki ekikutukozezza ggwe bw'otyo? Laba, kitaawo nange twakunoonya nga tunakuwadde." N'abagamba nti, "Mwanoonyeza ki? Temwamanya nga kiŋŋwanidde okubeera mu bigambo bya kitange?" Ne batategeera kigambo ekyo kye yabagamba. N'aserengeta nabo n'ajja e Nazaaleesi n'abagonderanga. Nnyina ne yeekuumanga ebigambo ebyo byonna mu mutima gwe. Awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula ne mu kisa eri Katonda n'eri abantu.